waliwo ekigambo kyotera okwogera kyenkwagalira ennyo nti abakyala abakulu wabateeka mu position yaabwe actually ndowooza kyawandikibwa kya kigaalo naye ng'ate y'empisa kyawandikibwa kya kigaalo nti abakyala abakulu bonna babeera ba maama abasajja abakulu bonna babeera ba taata omukyala omukulu oyo alina okuyambako abaana okubagayidinga era nkikwagalira nnyo nti waŋŋamba kyova abamu tosobola kubaanukula kubanga bakuzaala obawa ekitiibwa ekyo ate bano ab'owansi nabo tonna kyosobola bagamba kubanga balina kulabira ku ggwe ekyawandikibwa kisome ekyo ekyawandiikibwa kyoyogerako kiri mu is it Titus what? waliwo ekya Titus chapter 2 verse 3 to 5 kigamba nti older women likewise that they may be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, just, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Kati ne wabawo ekyawandiikibwa ekigambo kya Katonda kirema okuvoolebwa. Yes. Nti omukazi abakazi abakulu Katonda abatwala okuba nga balina okuyigiriza abaana abato oba abawala abato. Ekyandikibwa ekirala ekiriruddawa ekirala kiri mu 1 Timothy chapter 5 verse 1 nkikibuza. 1 Timothy chapter 5 verse 1 kyogambye nti lwaki omuntu nze ne bwali njogerako nga muntu mukulu siyinza mwanukula nti ng'oggyeko enkuza naye ate waliwo ne Bible bw'olokoka nti okoma okubanga oluŋŋamizibwa abakuzaala naye nga Katonda because ffenna tuwulira ekigambo kya Katonda. 1 Timothy chapter 5 verse 1 egamba do not rebuke an older man but exhort him as a father, young men as brothers, older women as mothers, young women as sisters, with all purity. With all purity. So kati waliwo abataafuna chance kuzibwa naye nga Bible yeyina okubakuza. So in decision making kikulu nnyo okuconsideringa family naye ekibuuzo kiri nti family eno ogimanyi? Do we really know what a family is? Kubanga bagamba nti akakyama mamera bw'ogezaako okukagolola okamenya bumenya. Nolwekyo tulina kuddayo nga kakyamera tujje nga tukashepinga oyinayo obutinga obulyema oyagala nnyo nature n'ebintu twe bityo naye kati singa tokafaako nga kali bwe katyo tolina bw'ogenda kukayamba nga kamaze ekkula.